because mpaka music wange mwetakika amawulire agatambula amalungi so tukwatagane mu ngeri mu bendala kinnenyamiza nnyo okulaba nga Ssuuna waali naye ng'ate abakulembeze ba music industry tebaliiwo kibi nnyo osanga nti singa abakulembeze ba music batulema n'abamuwulire otusanga twanduse mu courts bonnaliko ne genocide one time twayitulumya omanyi nabafunamu omukisa sometime bantu walanga muwala waabwe netulumya nga tata n'omwana ate era ne bantu walanga omuwabuzi wa president okwogera ku nsonga ziri mu ggwanga yaŋŋamba nti ekintu ekireetedde obwavu ebimu kubeesa obwavu mu nsi yaffe kwe kubeera nga tugenda mu makooti buli kaseera netuspendinga sente time na buli kimu because court sizitwala sente n'omukyalo oba wa KCC yali ayogera nga wa statement yagamba nti KCC yandibadde ekola ebintu bingi naye sente ze baliyirira mu misango mu makooti n'olwekyo kyensaba nti babeerewo obumu awali bannamawulire n'abayimbi entertainment shows zitambule n'abayimbi era nga tulina okutambula naye nga tukize tugaana ensobi zikolebwa Ssuuna naye muntu ng'omuntu Ssuuna tali wano kulaba Kaizi nti ali luzira nti oba ali kitalya si kye kigendererwa kya Ssuuna naye alumwa naye muntu ng'omuntu twogera ebigambo bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu abamu bavudde ne mu bulamu bw'ensi ffenna tubyogera ate tubikola naye ekigambo solo oba okugenda n'olaba munno tuyitira oluusi mu kwogera si mu bubi mu ngeri mwenda mwenna mumanyi Kaizi sigenda musabya musango kubanga kye baliko essaawa ya leero kyekikyasinza okuba bubi enyo toyagalizanga munno okkomera eyo entana y'oku nsi era nnyolwa nnyo okulaba nga Mako omukulembeze annuma okuba nga taliiwo essaawa ya leero naye baganda bange tugendera ebigambo betwogera abamu mujja ne mutujjamu amawulire nze waliwo omwana anjako amawulire ate n'alumba Labadaba n'ayogera byesoogedde Labadaba n'akola musajja watoola obusungu n'ayogera ate n'akomayo wange the same time nange nanjako amawulire nga ndagata Labadaba byayogedde nze nasanyuka nnyo magi okufumbirwa babaddewo ebbanga ddene ate abakumye respect ye naye ono yanjako amawulire n'ayogera birala n'alumba Labadaba n'addamu birala ate n'akomawo ewange Labadaba akuvumye mu ngeri eyo nange nnakola ki kwatakinga oli okubanga kyondaze so tubeere n'enkolagana bannamawulire n'abayimbi bino byonna tetwandituuseyo singa Wuma yatuula naye sirumba kitongole ky'abayimbi naye abakulembeze b'abayimbi singa baatuula ne bannamawulire ne tufuna enkolagana ey'obumuntu omusango guno guliwe balabe Bassuuna mbalaye tukole tuleme kutuuka wano kuba tumala obudde tuwestinga time tuwestinga sente baganda ffe bali mu bulumi obwekitalo kuba njagala mbabulire bannamawulire mwenna naffe aboogera ebigambo sijja kwejjamu kyo kibale kyakuyiga kaye tebakulimba nti waliyo omuntu wano wadde ogamba Kaizi nti oli wakabi agambye Kaizi nti munnange leka nkusulewo olwaleero vaayo neva Kaizi yali mu kkomera yali mu bulumi ne banne bamako bawako obulengeremu oba endala tewali agambe nti leka nkusulirewo so mukkiriza ensobi nti Kaizi yayingira Ssuuna too much bwe tutakkiriza ensobi oba mistakes eriwo tetujirira bigonjoola mwenna mwali mulaba akatambi nago bavuma naye muntu alina abazadde n'abaana tuyingira nnyo bannaffe tuyingira abaana baabwe bazadde baabwe ne famire zaabwe zitabirinamu baganda bange bw'obanga kweyingira wayingira nono nja kusanga nkugambe nakuyingira mugande webiti tubimale kubanga abamu batambulira mu badi abayimbi bamu batambulira mu badi abamu batambulira nakola akabadi ke nga ayagala kayisawo oba oluyimbo bakisho baki naye tukkirize tugaane waliwo omuntu gw'oyingira n'obeera too much tulekerewo okuyingira abantu ekiri too much. Okay. General kwebaziza omaze ekinkwasizza omukulu onoze ono eroya wa Ssuuna muzeeyo ono namulabako waliro Ssuuna ng'aleeta omusango kyembadde nkusaba ngambira muganda wange nze omu ku bantu basinga okwagala Ssuuna era kyenjagala omwebaza namukubirako nga njogedde n'omukungu omu Bakaizi gye bakolera naŋŋamba nti wisdom ngenda kujja okwogera n'abo abantu kubanga nkuwa respect yes naye kyembadde nsaba ssebo ntegedde nti nga 15 mwagala mujje muwoze omusango mbadde njagala kusaba lawyer eno business gye tukola tutambulira mu showbiz business Kenya ne Tanzania ne Rwanda lwaki abayimbi baayo bajje Uganda buli nnaku nkulu Easter wabajje Uganda kubanga waabwe tewanyuma otegedde yes nze nsuubira mbadde nsaba ngambire muganda wange nti ffe twetonze nze nyina ekintu kye nayogedde namusabe namugambye nti muganda wange Ssuuna bagamba nti nno olina abakyalo oba bakulu simanyi bitya nze bampe kweganga nkikola mu ngeri eyo si mulumba sikola ki nekisinga obukulu mbadde nkusaba kino kyoyogedde nga 15 tutandika kuwoza yes obujulizi webulinze nalaba akatambi Ssuuna yakandaga saakamalaako ebyaddala okay nange nanyiiga naye mbadde nkusaba tuleme kukitwala wala oddeeyo okugubire ogambe nti nga 15 tugenda kutandika okukola ki kubanga olaba kati olaba abayimbi be Uganda shozi zabeeranga wano e Uganda Ssuuna akimanyi nga twogera ku Bakongo twogera ku baani
kati sho zigenda kuddamu oli agamba temuripotinga ku bayimbi ba Uganda mwogere ku Bobi Wine Bebe Cool atanyiga Chameleone atakobga kubanga kati Chameleone fena twamuyingira nga afukamidde so bino byenkugamba nkusaba onyambe wakati kyemanyi Ssuuna munyimbi onyambe kulwa industry kulwa abaana abayimbi abaveeyo otugambire Ssuuna muleme kujjano nga 15 kusiba muyimbi kusiba munnamawulire kulwa munnamawulire oyo omulaba NBS esobola okusalawo Kim Kalisa n'agamba saagala muddemu kwogera ku bayimbi bawano Douglas n'atandika tulaga ba Beyonce ne baani mu myezi 3 wallahi bannayuganda bamanyidde okwogera ku ba Beyonce ne ba Wizkid ne tuleka bano abaana oba ne tusigala kwogera ku Bobi Wine ate yakikuba nkusaba busabi nkwegayiridde ekirala kyenjagala Ssuuna amanye kotolaba abaana abo nga babasibye muzeeyi kati nze nkugamba ebyallo munnamawulire ono w'omukwata ng'omusibye n'omugamba jangu wetonde bannamawulire emirundi nga 10 osuula omulimu gwe tagenda fuuka looya nkusaba ebyo those are realities fena tumanyi yamuyingira naye tomekulemezaamu nnyo kubanga kati Ssuuna ye asobola okuba nga ye yakimala asobola okuba nga tayagala kuddamu kufulumya nnyimba kuba competitive naye abaana abaddako nze nkusaba nga mukulembeze kyoba onyamba ssebo taata ne fena twagonze abaana babagambe beetonde abaana babanga bakola ensobi bagambe beetonde si kive genda ku TV wawe wakolera ensobi weetonde okirize ensobi eyo osonyiwe tewali ayagala muntu okubeera mukomera era tubaolaba Beiru tetumuwakanyiza tewali abaagaliza komera Beiru tetumuwakanyiza kubanga tubaagala ngaki naye twagala bayige oyige omanye nti tosobola kulumba muntu okumuvuma kikyamu so tuba tusindika message nti wabeerewo okukyukakyuka mu journalism wabeerewo at least muntu muyite mujeko interview tetuli against okwogera ku bayimbi naye muyite mujeko ki interview yeyogerere naye bw'odda ku TV n'omuvuma ebifulu byo babiyingirira 2,000 banaye kiba kikyamu oba otataganya brand ye oba bizinesi ye we are the legal team for Worship. I'm certainly that we've learned a lot. Worship, the applicant has presented sureties that are substantive, all of whom are credible, have business, and have undertaken to compel the applicant to appear in court personally at all times when required, to not to interfere with witnesses in any way of the prosecution, 3, to conduct himself in a manner befitting in society, and do not repeat anything that insinuates or even is closer to the offense for which he has been brought before this honorable court. Your Worship, the applicant has a fixed place over board. Is double domiciled in Nigeria as quoted on the charge sheet and plot 92 Bombo Road. He is a painter, a professional one, Your Worship. And I wish he had stuck to painting rather than blogging. Blogging wouldn't be before it. Your Worship, he has a business and he runs a company, a professional painting company, and he has contracts that are running there. Your Worship, the sureties know their duty and they have expressed as such. We have no doubt that they will compel him to be here. If it may wish or please Your Worship, the applicant is of advanced age. Gyadja, as you see here. Your Worship, the applicant has a rare condition
of seizures due to hypertension. And he has problems in breathing. If left in incarceration, he has a few breathing problems, which is true, but Pusha was... No, they are not. They are not contagious, Your Honor, but indeed it's true. When it takes long, it starts suffocating. They said you can remove your mask, not your glasses.